muliyo mutya nno? Kansubire nti muli bulungi mwenna abatulaba. Amannya gange nze Mugaya Faizo, nga bulijjo ago tegagenda kukyuka. Leero gye ntambulidde eno gye ngwiridde ku muwala ono oba omukyala ono nga bw'omulaba. Amannya ogamanyi? Amannya gwani? Wangi? Zaayi. Enjogera ye? Nakamya Zaituni. Enjogera ye alinamu engeri y'obuzibuzibu. Omukyala ono mwana alina emyaka emeka? 8. Alina emyaka 8 naye okugulu kuno sembeza kamera akulabe. Okugulu kuno kwafunamu obukyamu nga bw'omulaba bw'ati bw'atambula. Kwata ku mutwe okulaba okugulu kwe kuno bwe kuti bwe kuli. Nga bw'omulaba omubiri gwe bwe guti musiiwuufu ate mulema tasoma. Kati nkoowoola mpisa omulanga wenna ali eyo omubiri gwe sembeza kamera guli awo bwe gutyo. Mukazi wattu omulaba mubiri bwe gutyo bwe guli. Mubiri bwe gutyo bwe guli. Gwe wenna alina ky'olina nga kisobola okumuyambako oba bugatto oba ngoye, school fees tewali. Kuba ono amulina wano omwami naye baamumuwa buweeri. Abazadde baamwegaana olw'embeera nti ali bw'ati. Kale nkoowoola omuzira kisa yenna gy'ali. Yenna gy'ali. Omwana ono alisayiriza eno mpozi eno disitulikiti bagita Buyukwe. Naye eno bayitayo Busunga munda eno. Gombolola y'Engogwe omuluka Kiringo. Gombolola y'Engogwe omuluka Kiringo. Twabadde tugenze kukola firimu ne kinkwatako nnyo omukyala ono. Kati yenna alina ky'alina. Twetaagayo akagaali oba omuggo kuba bw'asobola okutambulirako. Okitegedde alumizibwa mu ngeri engoye talina nga bw'omulaba buli kimu. Abalinayo obugoye, abalinayo obugatto, oba olinayo engeri y'akafaliso, oba olinayo engeri masuuka, bulangiti, omukyala ono tumuyambe. Okitegedde n'okwogera kwennyini tayogera bulungi naye nga bagamba nti yali byonna abikola bulungi nga kakyali kato kaali katambula bulungi, n'okwogera yali ayogera bulungi naye tebamanyi kyamutuukako. Bintu bingi bye twonooneddemu ssente bingi oluusi nga Mukama tagenda na kikuwaamu mpeera oba tagenda kikuwaamu bulungamu. Naye mbasaba ku lw'obulungi bwammwe mikwano gyange n'abatali mikwano gyange, abammanyi n'abatammanyi, tuyambe omukyala ono. Bw'oba oyagala nsobola okukulagirira n'ojjayo oba n'ojja n'ondaba ne tugendayo oba n'ojja mu inbox yange n'okola ki n'obeera nga oyambibwa. Nga omuntu ono ayambibwa. Okitegedde. Kale nja kusanyuka nnyo nga muzze mu kyonna. Oba olina bugoye, oba olina bugatto, oba osobola omufunira omuggo ogw'okutambula kuba agenda tambulamuko mulabe engeri bw'atambula nti ebintu si birungi. Okitegedde. Kale oba olina mufaliso, oba olina bulangiti, oba olina jaketi, waliwo n'ayinza oga nti nze ngenda musomesa. Nze ngenda musomesa omuntu oyo mpaka. Mwena ngenda bashyalingirako, mwena musobola okuba ku ssimu yange. Nja kubawo ya WhatsApp osobola okwogerako nange oba nojja ne tugendayo n'eya maama nayo oba omwami akuuma omwana ono ngenda gibasomera mu maaso awo era nayo mujja kuba nga mugiraba mpolampola naye nga tumuyambe naye yeeyagalireko mu nsi ye Uganda ng'era abalala beemulaba eyo bwe beeyagala mu Uganda wano. Kale nze Mugaya Faizo osobola okuinboxinga mbagambye namba ya WhatsApp eri 0773 eyo eri ku WhatsApp eyo yange 0773 31 26 28 enamba eri ku WhatsApp nga twetaaga obuyambi bw'omukyalo ono oba omwana muwala ono oba muwala wange ono oba sisita wange ono gwe bayita Zaituni Nakamya, omukyala musiraamu wa myaka 8. Mbagambye namba ya WhatsApp eri 0773 31 26 28. Kakati agenda tambulamuko
mu mulabe bw'atambula nti akalubirizibwa twetaagayo omuggo gwasobola otambulirako, oba olina kagaali kosobola omufunira, oba olinayo bugatto, oba olinayo ngoye, oba olinayo mufaliso, oba olinayo masuuka, oba olinayo bulangiti, oba osobola kumuweerera mpola mpola. Ebitongole biri eyo ebikola ku bantu abalina abiyamba ku bantu abalina obulemu ku mibiri, naye mu byalo eno temutuuseeyo. Ennaku eri mu byalo eno ku mwana wa Uganda nene nnyo. Kale katambulemuko katono mumulabe engeri bw'atambulamu amaladde. Zaayi tambulamuko ogende paka wali omaludde mpola mpola. Semberayo mala okomewo. Bw'ati bw'atambula. Kale tunaasanyuka nnyo nga mutuyambyeko mukyalo ono n'abeerako ne kyafuna. Mwebale nnyo, mwebale ddala.